Gombola ye Lubaga waliwo bakkansala ba NUP abafumuddwa lwagaana kwaniriza principal ne bagenda okukiikirira ate abatuuze baabwe mu kanso. Nabyo katubirabe kyambadde yabaddeyo nga beemulugunya. Toyinza oba olina kubaguba mu kokasi paka obanga beetonze oba tubagobye. Bakkansala ku lukiiko lwa Lubaga Division abayingirira ku kaada ya National Unity Platform EGLO lwe bakitegedde nti bagobwa mu kibiina. Babalanze kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ne bagenda mu kanso okuteeseza abalonzi ng'ate etteeka lyayise nti balinnyayo nga balina kuba nterekwaniriza principal. NUP yesinza bakkansala ku Lubaga Division nga bali 61 ng'enkaaga 15 be batagondedde nafuga bbiri abalala ne babawanduukulula mu kibiina ng'ababagobye bagamba balina kuwalana ppaka. Be bawanduukuludde mu NUP kuliko Agnes Namakula, Katabira Yusufu, Noliyat Mugwanya, Sylvia Nakidde n'abalala. Mutumba Ronald Ssentebe waabwe nga bayingirira ku kadda ya NUP ne Meeya Mberaze be batuuzizza olukiiko nga bagamba bane 15 bagondera batya amateeka ne bagenda okuteesa ate nga babadde basazeewo nga baba NUP okusanyalaza buli kimu. Tukyakola okunoonyereza kubanga sipiika bw'aba yafunye kora kitegeeza yafunye abamu ku bannaffe abalala 14. Wano ninawo amannya 8 genkakasiza nti bakoze eki nkyakola okunoonyereza okulala era tujja kubategeeza n'amannya amalala. Babadde n'akakuku kuba ne 15 abalonda mu NRM ku kifo kya sipiika wa Lubaga Division ne balekawo wa NUP gwe baali basimbyewo. Bo emirundi ogutali gumu oba ebiri twateesa juzi tuve mu lukiiko olwo nga tugamba tetujja kuddayo mu kanso abamu ne baddayo abamu kubana abagezi bakola ekikolo ekyo. So okusinziira enkolagana gye bayina n'abantu abatali ba kibiina kyaffe mu nkola y'emirimu tulowooza abamu ku bo tebakyali bannaffe nnyo kukkiriza nga ekibiina kyaffe ku mulamwa gwakyo. Ku Lwokuna olutuula lwa kanso y'e Lubaga lwakubiriziddwa sipiika Mbaziira wabula abasinga ku ba NUP ne batalubaamu nga bagamba bagenze kwaniriza mukama waabwe naye 15 ne balweta bamu kwe kubasojja. Kanso meeting eyo bali bayise ba chairperson ab'ebyalo. Nze ntwala ebyalo bina ba chairperson nali mpise bana. Era nali lyawo kawungezi ssaawa nga 2 nga bakuba essimu nga bagamba nedda enkya temugenda mu kanso ekibiina kiganye. So waffe obuzibu tuyina nti tokola ki toteesa towabula buwabula olwo ovudde ku mulamwa. Be bawanduukuludde bagamba nti okugusa ensonga z'abalonzi kye bakulembeza si kutwalibwa muyaga n'okubategeerera. Bikusakidwa Kyambadde Lawrence, Cross Soul TV, Omunnyo.